amasomero agafunye omuze gw'okuyita abayimbi okutikukira mu baana baffe abato okubayigiriza obuwemu gafudde amasomero gaweddeyo gwerengera abayimbi kye beekulira ku siteegi z'abaana baffe lengera amazina abaana baffe ge bazina ku masomero ng'okwata omwana wo ng'omusaamu omuyimbi anywa enjaga atalina maka atalina bwasula atalina buvunaanyizibwa yadde n'akamu olw'okuba alina hit song omwana ng'ojja omuteekamu gulunedi asiba n'abakazi abakadde buli lunaku alina misango kati omwana omuto ali myaka gulunedi tanaweza na myaka 25 ali mbikazi ebikadde ebiringa trakita ezirimu enguudo ng'omuleeta mu baana baba senior 2 senior 3 future oba ogirinnyeko kubanga abayimbi babakunamira tulabyeko wano abayimbi abakunamidde abaana n'amukunamira omuyimbi ali myaka 38 n'akunamira obwana obw'emyaka 12 amasomero gonoonese gali mu masturbation amasomero gali mu pornography amasomero gali mu ebyekisiru sexual sins sexual immorality perversion abantu bavudde Katonda kyokka Dr. Tyamale buli kaseera mba ne solution kubanga nze nabagamba gino emirimu ngikola Katonda ali mu ggulu n'ateekateeka fayiro yange leero ndi bulungi naye ngenda kweyongera okubeera obulungi maama nnyabo abamunda bange omukozi wa Museveni ne Bobi Wine bwajja ajja kuyitanze buli ddiiri yonna eri munze buli kisumuluzo kiri munze kubanga nze nvuddeyo kubagamba amazima ge batabagamba lwaki abakulu b'amasomero mukwatanga abayimbi abayonoona obulamu ne mbasindika mu baana bammwe mbuyita tainiment lwaki temuyita Misa Kisemakula lwaki temuyita Afirigo Bandi lwaki abaana batwalira omuyimbi lengera abayimbi abeegaayuula ne babanjalira embuga enkadde zinga bwe baziika obote ne bazigaayulira ne babayigiriza ebizinazina kubanga future ffenna tukolera ekigambo future tewali amanyi naabeerawo nkya kyokka ekiriwo leero kyekikola ekyenkya omwana olwayo kyalaba n'ateeka mbwongo bwe abaana osanga obwana bwa nassale nga bulina obuzinazina bwe buzina obw'ekisiru kubanga ku masomero gaabwe lwe balina sipiikidde baleeta Shiba baleeta Wininwaji baleeta Kalole Kasiita baleeta Gulunedi Official kati Gulunedi Official alina future ki nensasula emitwalo gyange 9 omwana wange afuuka omugaso nemuleeta Gulunedi Official tasomye asibye obunyama alina emimwa binene giringa egyekyennyanja bwagikomberera alimba kazi bakulu ayambadde bulingi agenda agira kubanga alina obukazi bwayebaka nabo my no sense eyo future agyonoona yagikubadde ekigwo. That's why we have a very poor generation. Era abalokole mwe namba kubiriza okutandika amasomero gaffe abasiramu balina amasomero gaabwe n'amateeka gaabwe abaprotestante abaseveniste balina amasomero gaabwe oyambale guni ng'etuukako tekuli gula gistwing omwana agula Mothers Union kipale kinene bwe kiti ebisaati binene nefe abalokole tutwala gye twagadde baana mu abaana mwe n'abali eyo obulamu nga bwonoonese abaana mutandiko baleetera Dr. Tia obuyimbi akusaba million years oba 5 nze nkusaba 2 kitundu oba 2 nenzija nenjogera Katonda mu baana bo n'oganyulwamu n'abaana ne baganyulwa ne Katonda n'afuna ekitiibwa kuba tuga Uganda may God oppose kati Katonda kitegeza in God we trust America bwegamba America si bwegamba for God and my country America gamba in God we trust ekyo kinaalabikira wanga tuleeta abantu abakunamira abaana baffe kati nno nkuzigirira amagezi nze Dr. Tyamale nsobola okujja ne ttiimu yange ne twogera n'abaana bo ku ssomero kosti eyinza okuba teyenkana ya Kenzo oba na ya Kamiliyoni oba na Bebe Pool era nabo sibavumiridde kubattira bizinesi naye muyiga okutabika muleeta abantu abasobola okubulira abaana bamwe ate muleeta balimba bano bambwesi yakola thupu ne gunna akola thupu ba motivational speaker nabo boonoonya amasomero balimba bye boogera si bye bakola bye boogera babisoma ku internet twagala Katonda annyikire mu baana enkya babeere ne future ennungi babeere n'amaka babeere n'emirimu bagase eggwanga babeere badokita si abanajjangamu embuto wabula badokita ab'omugaso mu malwaliro gye banaabeera. Pastor Asha waali Pastor Asha oyo gw'olaba asobola okwogera n'abaana bo n'abassaamu Katonda wa Ibulayimu Isaac ne Yakobo. Pastor Victor asobola okwogera n'abaana bo. Pastor Sara oyo maje no nonsense abamumanyi bamumanyi asobola okwogera n'abaana bo n'abazza mu layini entuufu ey'obwa Katonda kubanga mbabuulira Katonda yekka yamanyi ekigambo kye bayita future. Nze nsabira ku Voice of Giruga omulimo guno omutono gwondabamu Musumba Sara yagunkozeemu ne Katonda gwambuulira gwentuula ku ttaka n'akabina kange n'empuliriza
nenambikibwa okugobera ekkubo lya Katonda wa Ibulayimu oyo alina amagezi ge ensi ayita busiru era kyovola abantu bangi banvuma obusiru kubanga nina amagezi ga Katonda eyandagibwa musumba Sara ku Voso Katonda wa Ibulayimu Isaac ne Yakobo enkola ze tewali azimanyi kyokka oyo yalina future mu ngalo abafumba abalemereddwa amaka bw'obanga amaka gawonoonese ng'omukazi afuuse ekisiraani Pastor Sara muyite Pastor Asha muyite enamba zaabwe weeziri Pastor Victor muyite bw'oba olina essomero ng'oyagala kugenda n'abaana oba kampuni tuyite twogere abali ebweru w'eggwanga bulokole bubalemye abantu bali ebweru w'eggwanga abaali abalokole ab'amaanyi mu Uganda amazima mwatuuka ebweru obwongo ne bukwata ice mwetala kussa ku sigiri musooke mukyamuke muddemu okuweereza Katonda abamu mwafumbirwa abamu mwatuuka ebweru amaka ne gaboonoonekako Pastor Asha waali Pastor Victor waali Pastor Sara waali waliwo ng'oyagala kwetuga waliwo abantu ngo twekaliza ku social media ng'oyagala kwetuga musumba Sara waali ajja kuggyemu obwo obusiru obukwagaza okwetuga kubanga bwewetuga ensi esigala etambula abalina masturbation abalina emize olina ebyolooto ebikulemeddeko mu bulamu amakanisa agasinga gye tugenda amazima gayinza obutaba na busobozi kujjako ebyo si lwakuba nti Yesu munafu naye n'obudde bwe mutuulayo n'abasumba butono nga weetaaga omuntu anaatuula naawe tuli ku nsonga y'amaka tuli ku nsonga y'abaana tuli ku nsonga y'emize tuli ku nsonga y'amakampuni orientation okwogerako n'abakozi bakuweereze bakole nga bamanyi nti nankubadde balina mukama waabwe naye baweereza Katonda ensonga y'abaana ekyokubaaba obuvunaanyizibwa ffe weetuli mutuyite ffe weetuli musumba Sara waali enaakulabye abali ebweru w'eggwanga mumumanyi yali azzeeyooko n'ababuulira enjiri ye nononsensi obulokozi bukulemye oli bweru wa ggwanga ensi yatabuka abaana bakutabuseeko abazadde batutta abaana mu bugundi zino rehabilitation abaana bakunywako enjaga boonoonese tujja kubazza mulayini amakaago mu kisa kya Katonda tujja kukazzaawo abaana bo tujja kwogera nabo nze Dr. T wendi era nkubuulya ogw'omulimu ndi mwetegefu okukola kubana kati ngukola gye tugukoza abantu bagusiimye amaka agamenyese tugazizza naye mulekeraawo abasomesa abakulu b'amasomero mulekeraawo okutwalira abaana bammwe abayimbi eddogo eriri mu bayimbi temujja kulisobola abayimbi balogo buli lwakunama abaana abateekamu ebisiraani